sawa zino wenjogerera tuli Jinja Nalufenya nze ne full figure kulesha bibi nnyo nga bw'okiwulira. Muri Jinja ne full figure? Yes, naye full figure abadde ayagala bamuzze Kampala naye twakedde nnyo ku makya bamukutte bamutute straight e Jinja. Tukedde n'abasirikale ne full figure ayagala bamuzze Kampala naye ali Nalufenya gye tuli sawa zino. Right now pressure ali Nalufenya kati aba basama pressure agenda kubeera kyakulabirako eri abaana ba TikTok abamanyira abantu ekyo babeerewo nga bakimanyi, so babeere careful. Kakati waliwo possibility y'okutransferinga pressure adde Kampala kye mwagala? Full figure kyabadde ayagala naye simanyi bwaki naasoboka. Amaanyi right now pressure ali Nalufenya wetuga. So beera ko sirike onozora ku beera ko toyogera kale. Oyo tomulabye si full figure? Full figure mulabye yeyo police kati kwe muri aba basama baveeko ye police kati je muri ke Nalufenya. Tuli Nalufenya njagala kudda mu audio banziramu ntya soko nyiga asoko nze mu kitono kakati waliwo ku family ya pressure yazo batata wo ba mama we? Tewali omusajja era ayinza n'okufa nga tananatuuka mukomera mu kooti gye bawoza abo bawambwa layira. Bana omusajja kyeyakola kibi kati edda abantu kabaka teyatunulwanga mukamwa, kabaka teyamanyirwanga, abantu abamu babattanga because of kabaka. Ita kabaka omutuufu naye embooke zimuyitako munne bamukwatira buusiya nga adduka e Kenya. Pulesa yali agala kudduka Kenya ng'obwakabaka bwabusuddewo. So pulesa bamukutte agezaako kudduka Kenya buusiya ng'atema kakati pulesa ekyabadde kikudduse Kenya ng'ate watugamba gwe kabaka omutuufu kyeki? Bamukutte adduka Kenya ng'ayambadde gomesi ng'omukazi. So pulesa yatugamba ye kabaka omutuufu natugamba mbwira yalina okubeera ku Namulondo kati embooke ezimuyitako akaaba. Kati pulesa kyekyabadde kikudduse Kenya. Bulijjo olugambo oyina abanene mbu oyina security mbu sibanyi oyina obujulizi gwe kabaka omutuufu. Embooke eziyita ku pulesa nabagamba bafubukamu enjagambi bannanga bakyanwa enjaga ejja kwefuuza nti gwe president wa Uganda bagende bakuba emiggo ku mabina. Abawagizi ba pulesa muliwa badde ku TikTok nga bali yekabale nga tebamanyina byayogerako naye kati bigenze ku TV uyo ku radio akwewozaako ne kabaka kati ani agenda okuwangula nga kabaka bali mulwanira ntebe ne pressure. Kati pressure yabafiiriddwa bakabaka Buganda yebefiiriddwa. Tujja kulaba ani ajja okufiirwa. Katwesange mu kooti tulaba ani afiirwa. Sebo ekyo si kizibu kyo. That's not your problem. Tujja kulaba ani anaafiirwa gwe tofaayo. Naffe kye twagala ekyo tugenda naba naffe kye twagala. Nga bw'okyagala. Kulabisa kulira bubi. Gwe wamukutte. Ataliwa tulage ekifaananyi nga akaaba mutulage eyo video nga bamukwata.
omanyi abamu muli basiru mwayonka babere gambizi kati pressure bwatalabikako mu kooti teriyo bantu mu Uganda be bakwatanga tebalabikangako mu kooti asami teriyo bantu luzira be bakwata ne batalabikako mu kooti okumala emyaka 5 kyo muli basiru kati gwe Jimmy oli musiru toyina magezi kubanga oli musiru tokimanyi nti up to now abaana ba Nuupu abasinga obungi tebalabikangako na mu kooti kati pressure bamuteeka mu kooti maso ogenda kukola ki singa pressure olwalero bamuteeka mu kooti maso ogenda kukola ki Jimmy muli basiru gwe Jimmy simanya Jimmy ate ba Jimmy tebaba basiru kakati gwe Jimmy pressure watalabikako mu kooti ne bamusiba emyaka 3 ogenda kukola ki gwani atugamba tutwala omuntu mu kooti mu Uganda teriyo bantu be basibye emyaka 5 nga tebalabikangako mu kooti temuyina magezi kooti yawa gyagenda okulinnyamu kati oyo kabeere example mbusimanya mutulage ka video tukabalage nga mmwe baani pressure agenda kuba ekyokulabirako gye muli nti okumanyira abantu mumanyidde nnyo abantu baana mmwe naddala mmwe ba Jimmy gwe Jimmy mwe ababadde bawa omwana oyo sente avume kabaka gwe Jimmy kati oli wano mbusimanya bwanalabikako mu kooti ani agenda ajja kulabikako mu kooti bw'omusanga afudde nkya wano tewaliyo baana ba Nuupu batalinyangako mu kooti oli mwana muto Jimmy ate bwe mutayige kati we bamuteeka mu kooti masho we bamuteeka mu kooti masho oyo puleso bagenda kumukuba miggo giri egy'amagye woko buchafu yake oyo wakubwa miggo gy'amagye nadda mu layini enjaga yamuweddeko dda yabadde adduka Kenya ate waba wamaanyi nnyo lwaki yabadde adduka why was he running wano tukuba emiggo wano era gwoba olowooza kooti wano tukuba emiggo gibuuze Bobi Wine ajja kubuulira gye baamukuba mu Arua bakuba Bobi Wine oleeta pressure kano pressure tanayigana kwesangula mbw ati kati mu kooti kabaka alina okujja nga Ssaabasajja kabaka ajjawa pressure newe bamutwala mu kooti tekyetaagisa na kabaka kujja ne balooya b'Emmengo newe batajja tusobola okugmusingisa buuza Kibedi tali yeruzira kati no yenno Kibedi yavuma Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba Kibedi taliyo n'abaamweyimirira baabula omanyi mu byogerere ye Saudi Arabia gye muli nga mwekwese mu bo bed space naye muganda wange tukuteekeko mu kooti wano ojja kunoonya ne ba witness babuleggwe Kibedi aliwa taliyo bamuzizaayo omulundi ogwokusatu tayina bbeiro kati gwe simanya Jimmy oyasamira eyo Saudi oli Saudi gyo yasamira ne mugarange janguuko wano tukukwateko ojja kutegeera tuwane embooko evuga abantu bali mu safe houses baba kubamboko Juliet Zawedde yasiba Kibedi yajjako mu kooti Zawedde yajjako mu kooti tali mu America Rebecca Agaba tali Bungereza gwe Jimmy tomanya ate toyagala kumanya muganda wange Jimmy oli mazi ask me wono tekitwetaagisa kujja mu kooti kusiba muntu ekyo nno katika nkikubuulire you don't have to come to court personally wano Rebecca Agaba ne Juliet Zawedde basibye Kibedi nga basinzira mu America omanyi bakadama temutegeera abamu nosegedde ekintu ekyo wano tukuba ebyo mwesuula enjaga ebyo siba nomala okunywa obuyaga bwo siba yabiki ng'anyaga eti ajja kujja mu kooti
Yengo onaddamu n'okumulaba gwe. Pressure mwenzo okuddamu mulaba mmwe. Bali mu kanyaga miggo. Kiboko ya buchafu. Kiboko. Mbo simanya mbo yeya wangu da wangu lani oyo mbwa. Nga wangu lani. Ya wangu dewa. Hakati. Eminyira jonna gyamuvudde mu nnyindo oza wangudde.